My friend, the dynamics of power are different. Yes. Wono kwatako ku buyinza bino byojja okwogera biva ku textbook gyesonyiwe. Give it. Yamugambye noonya ekifo. N'agenda mu bitongole bw'ogenda ku government portal, government of Uganda erina portal. N'ogendako kuliko ebitongole bya gavumenti byonna. Waliyo eyo ebitongole bye tutamanyi. Ate nga buli mwaka bifuna ssente. Nze Shalom ne be naasanga muganda wo. Okujja nga tulina omukwano gwe tukoze ogwange naye. Muganda wo tankwatako kati byebyo biviireddeko biri. Londako kunze n'oli. Kubanga ku mugugu waleeterako omuntu oba ku mugugu naleeterako ki? Omuntu senganga tuli ba mukwano. Yes. Kati ate nange ne takyali wange. Time netuuka ne mwawukana. Oba ne twesanga nze ate nno omuntu bw'atampita ku mukolo abeera nnyambye na nnyo. Kwasi kyayagala genda ku mikolo. Era otuuka ku mikolo ng'ekiba tutteyo kulya ate kyekirala. Mu Uganda abantu babayita ku mikolo olina ate etikka wadde ekirabo. Naye nga azze ku birthday ku mukolo. Azze ku birthday, azze kubatiza mwana ajjanga lonsa. Okitegeera. Nga ye ekimuleese kulya. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Akadagala kano kamaanyi nnyo kayinza okukuleetera olubuto olwo lukyankalanya. Atali lubuto kakozese n'ayeteekateekera okufuna olubuto kakozese. Kuba kajjanjaba infections omuli UTIs, omuli candidiasis, omuli kabootongo syphilis, omuli ne gonorrhea, endwadde y'abazira. Ateka oil. Ebigambo ebyo biwulidde? Abantu bayinza okuba nga balowooza tunyumyamu binyumye. Gwe atabanyizibwa infection omuli UTIs, omuli candida, omuli syphilis, omuli gonorrhea okozesa otya? Nywa nimu powder ku mazzi agookya ku makya n'akawungeezi. Asiiba mu bitundu ebyekusifu siiga nimu oil. Abamu basiiyibwa, abamu babutuka. Abalina athlete foot ebigere ebyonooneka mu mpataanya ne bivaamu obuwunga. Ne bireeta kaboni mugere. Kozesa nimu oil musiigamu nga bw'onywa nimu tree powder. Okay. Welcome to Shalom 256 is happening we tugamba. Kaswele kigambo it is happening. Ngomanya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe. Gutana subscribing. And those who subscribed, kindly ntaya kwa notification bell oba akadako so that you get notified each and every time that we upload. Sagalo misinge kintu kyonna mu February ono. Eyakanda bokusosa zuzyo yakava mu komera yakava mu komera yakafuna wifi yakafuna data. Nze Shalom Haddad Kawesi era ngo oli ku Shalom 256. Wala bembera ku seti siba akonze ka mbako n'omugagga wange owa Biva Organic and Natural Health Products. Biva isangibwa omengo opposite Masengere ha mu Kasalod oba kuba namba esimu eno 0752602427. Biva janja bisabutonde agamba emmere ddagala. Genda yo bakujjanja guno omwezi February gwaffe gwa basajja ago twagwambi wake up call. Mugenda omugambe Dr. Njagala wake up call mwezi ka WhatsApp eddagala lifulumizibwa mu Uganda lita ku airport. Abali South Africa branch eri ya Biva, abali Masaka Luwero Mityana kwa ku 0752602427. Lero ndine Godfather. Yeah. Bata omuntu gwe bazala mu February kyogere mu luzungu. February babies. February yes. Babies babanji. Ngabiri munya birthday ya Godfather. Alabi. Muntu gova okuwa akantu. Have you seen the world? So Kasuku bamuzala mu February. Tumutwala kuya Miss Cafe. Oinawe nteka tekendala. Tumutwale. There's a place we talked about in Kololo where we are supposed to go. It is called what? Walwaka for wakaita Aldi's. Aldea. Oba Aldea eyali It is called what?
gye tulaga. Ujja kutwala. So tukwagaliza So kati ku lunaku lwa birthday sibeerako booking. Tetwagala okole. Mukyaba mukoma okukola nga 23. Nga 2 sibeerako surprise yonna. Kyonna ekikutuukako. Olweggulo. Tetwagala okole. Twagala public holiday, twagala live band, twagala no band wa Mesudi man your birthday. Twagala yakola ki? Olwokuba agamba eresa abampi n'abawanvuke kakulumako. Akokera akabalesa abampi. So what yeah, not today. Birth month. Gamba birth month. Naye ebintu njagalayo obusawo bwa seminti 10. Ona wish list. Ze milioni nga 3 n'ekitundu. Seminti abamekanya so book iwamu. Seminti kati alinga mu akasawo kammeka aka seminti. Era mu bet njagala kwata order. 3.3 kasanvu. Bagala obusawo 10. Obusawo 10 obwa seminti. Ze milioni 3 n'emitwalo 7. Mtena seminti no walayise wafu. Kati muguleyo omuleete. Wafu atwera ku 2 kasanvu. Muguleyo ajje eno. So, birthday wish list obusaba seminti 10. Njala obusaba seminti 10. Okirabye? iPhone 17 already ogirina. iPhone 17 njina. Bayagala iMac. Njagala iMac, latest iMac. Eba yameka mutyaba iMac. Milioni nga 7. 7 nina abagagga banga basobola zireeta. iMac. Zibera gatwa seminti obusaba 10. Deni njagalayo n'enkalu. Sente enkalu. Awasigadde njagalayo milioni nga 15 njagula byuma bipya. Emmeeza yiyo mutyaba yagiguze. Mukyaba weera. Eyo n'emmeeza abakozi bange be bagiguze. Mu Sunday Nation tugikolereko okwo. Nenga baguze empanvu. Shamimu asokolera kaawunga. Era kyekitutuuzizza eno. Omusajja mugambe olaba kyendabye. Omusajja mugambe ajja agikendeezeemu. Emmeeza mpanvu. Emmeeza mutyaba mugamba ajja agikendeezeemu agiresizing. Eringa ya staff ya primary. Eyo yatuuse kati twagala tugenda kubanga emizindalo tugisiba kuno. Nga twogera. Naye waliwo emmeeza endala ze twagala okugula. Mpanvu ekyo ekikunyiza Shamimu. Ngenda kwogera ne chairman waliwo emmeeza nga zeefoldinga bezi. Ng'osobola ogiteeka mu boot. Executive media gyeri emmeeza. Teriiyo. 750 si 50. Genda mu maaso. Genda mu maaso. Okola birthday list. Kiraga Shumbage sigenda kukola birthday ku byempiseemu abantu babi. Sigenda kukola birthday list. Abireke. Ne birthdays zino kati emirundi egisinga omuntu just abantu oyine omugamba bugambi happy birthday kiba kimala. Birthday gwe wenyini na nyini birthday gwoyina okufunayo bw'otafuna bakyalibo bakucelebratinga oyina okufuna wootuula n'oga nti keeki eno njegulidde kanji you sit back okumakya otuula wansi no reflecting ku mwaka oguyize n'omanya how far you've gone. Era kati nze eno birthday yange njagala kweteeka mu ssente. Njagala kgendako bweru. Oba kale nga bw'olaba genda Kalangala. Tugende ku bizinga eyo. Naye njagala genda bw'omu saagala genda nammwe. Tugende ffenna. Njagala genda nfuna awantu mbeereyo ennaku nga 3. Nga neebaka nenkeera ku makya oba nengwako mu mazzi kwegamba obwongo busoke buwummulemu. You know how to swim? I do. Oh, that's good. Then awo ndyoka enkomewo. Yeah, to reflect. No. Shami omanyi okuwuga? Ono yambala bikini. Shami, you know how to swim? Yes. Wali yambadde ku bikini? Ne swimming costume? Oba olabika otya? Byonna alimba muveeko. Wamma njagala okubuulizaawo. Ki ekividdeo Kasuku ensanyu emikwano okubanga abaali ba best kati kabwanangu lwaki emikwano tekyawangaala kati mikwano nga ginyiigira mangu ne beerangira ebisongovu kiki emikwano kiki Kasuku? Ennaku zino obuzibu bwe tuyina nti abantu bwe babeera ab'omukwano
buli omu tafuula intentions ze n'oli clear nti fenna as humans fenna twagala kuyitawo but the spirit of competition etutabudde n'emikwano gyaffe okitegedde okwevuganya okubeera ng'oli lwaki nti it is okay Shamimu okubeera ne mukwano gwe nga mukwano gwe ayagala kubeera nga Shamimu era kiri very okay Shamimu okufuna basale ku Kampala University omuntu n'azimba omutima kiri very okay. That is us. We are human beings. Katonda fitina ennugu Katonda yabitukola n'abituwa naye ate Katonda n'ateekako embeera nti oyina okufuga ennugu yo. You have to control your emotions. Yo nnugu okitegeera engeri gy'osobola okuba n'omuwala ng'omwagala nnyo naye n'omwerekereza yengeri yeemu gy'osobola okubeera nti mukwano gwo afunye ekintu n'oseka amajengulukufu nti n'omukubira mu ngalo ne weefuga. Kati ennaku zino tulina mikwano gyaffe nga bakompitinga naffe okitegeera ye alowooza oyine otudde mu kifo kye bw'ogenda ewantu enduulu ne zivuga n'alowooza ate waaki enduulu okitegeera naye nga tamanyi because mu nsi tulina kye bayita omukisa luck favor byanjawulo. Ekyokulala ffenna tetusobola kuyitawo mu kintu kyekimu oba onfuna bulungi so kati obuzibu bwe tulina nze bwendaba obusinga bwebwo fitina nnugu competition mu b'emikwano then ekyokulala nga bwe munadde ntandika wali nti abantu tebadrawinze lines mu friendships zaabwe. Is it necessary? Kiri very necessary to draw lines on friendship. Yes. I thought I come wholeheartedly. Nze nina mikwano gyange nga sigenda waabwe. Nina mikwano gyange nga sirabanga ku maama we, sirabanga ku taata we, nga sirabanga ku baganda be. Naye nga mukwano gwange ddala nga mukyala we nali mulabyeko naye nga twali twogeddeko omulundi gumu siina nnamba ya mukyala we nga ekizibu kyonna bwe kimugwako nina kkubira ye. Onfunye bulungi nti siina nti singa ekizibu kimugwako ani gwe nandikubidde naye be nali ntandika omukwano gwange naye yali very clear nangamba Kasuku njagala obeere nange nze mukwano gwo siina muganda wange mukwano gwo siina maama wange mukwano gwo you are my friend mukazi wange si mukwano gwo abaana bange si bakwano bo clearly era ye akola emikolo ewe n'ayita balowooza nti be balina okujja bw'aba tampise sigenda era sinyiiga nze kati anti nze onaba kati Shalom nze bye sikyabikola nze ate nno omuntu bw'atampita ku mukolo abeera nnyambye na nnyo kuba sikyayagala genda ku mikolo era otuuka ku mikolo ng'ekiba tutteyo kulya ate kyekirala mu Uganda abantu babayita ku mikolo olina ate etikka wadde ekirabo naye nga azze ku birthday ku mukolo azze ku birthday azze kubatiza mwana ajjanga lonsa okitegeera nga ye ekimuleese kulya keki ya moya shotani mama ati kati nkubbirako yawezezza omwaka baba madde simanyi tugajirira wana so okitegedde kyenkunnyonnyola kati awo wokka we wava obuzibu. So we have to draw lines Kasukumbu oli mukwano gwange naye mukyala wo si mukwano gwange si mukwano gwange bula si mukwano gwange neko si mukwano gwo kati obuzibu bwe tulina ennaku zino abantu baffe oli oluba mukwano gwo automatically alowooza kwata ssebo alowooza mukyala wo mukwano gwe si kituufu nze Shalom mukyala wo tankwatako gwe wakana nga mukubira essimu emirundi emeka yakakugambako nti Kasuku yankubidde emirundi emeka tankwatako ekisobola tugatta ne mukyala wo ng'ofunye ebizibu nti kati nga luli wali mu kkomera toliiwo naye nga tulina bye tumwetaaza kati bensigala nga nkubira mukyala wo muweereza message kwe kuva biri ebyokwagala omukwana. Familiarity breeds what? Consent. Okitegedde kye ŋŋamba okwemanyiiza abantu
era nze sina bakyala ba mikwano gyange benjogera nabo bangi bw'abaayo ndowooza alinga omu twakyogerako era naye bemba njogera naye lwa jjajja wange nti eddagala lya jjajja lyaweddewo tukoze tutya jjajja muntwalireko mu ddwaliro gwe musawo ojja kumanya be bannyonnyola wenkoma sina mboozi ndaaje nnyongerayo nani naye kati ffe obuzibu bwe tulina bwebwo we don't set boundaries mukitegedde omukazi omusajja kwanye ate oyagala mukwano gwamanye buli kimu kati bw'ogenda n'okomawo n'onyumya omusajja yantutte ku Serena gye twasuze n'okusula nze nina kyali wange omumanyi yatwala omuwala out omuwala najja ne mukwano gwe nga buli lwe bagenda omumiitinga ajja oba babeera bayala oba kintu kyesitategeera omuwala nga buli lwogenda omumiitinga ajja ne mikwano gye balina ebintu bye bakola ennaku zino gundi sigaze essimu eno ate tunaabeeraawo bwe kiseera benjikuwa benjita balina ekintu kye bakola ndowooza babeera baagala kulya nga babatwala mu bifo bye batagendangamu omuwala agamba nti we got to Baoli. It's a restaurant eri awo kololaawo kati ng'oli ajja togimanyi Baoli eri eriwa nze naawe ku Baoli sigenda nko ku Baoli nze waliyo n'eri ku Arena waliyo n'eri ku Arena eri sayidi zeeyo kati okitegera kyenkunnyonnyola kati omuwala nga bwe kiseera ajja ne mukwano gwe okitegeera omusajja omali njagala nsala enviiri nga betukola anali simuinaako buzibu nange olina agenda okunsala muleeta nga nsale ngaetunyumya naye tebikubuzeebuze tebijja I want you to concentrate ngenda kukunyumya sabo jangu onkoleko njagala oconcentrating so kamali tuli ku friendship so certificate enviiri beka naye musazi wa nviiri muko so okitegera kyenkunnyonnyola kati obuzibu bwe buvudde weewo kati the moment you don't set boundaries amuwala omuyise ku date alese mukwano gwe kati oli kyali wange omuwala be bayawukananga kati ng'ono bamuwa transport kati mukwano gw'ono kati jjukira ono because ayagala kakasa oli amusimba ekyetaano oba eky'ekkumi depending on the level y'abawala mukwano gw'oli gwe baleese kati waliwo bano baba tutte omusajja avuga benzi awa mukwano gw'ataano okitegedde kati mukwano gwo bamugamba linnya boda emitwalo ameka 5 olwo jjukira ayagala kakasa mukwano gwo kuba abeera amanyi nti mukwano gwe yakola ki yamuteekamu kirikkiriza ali sirias akwagala okitegera kyenkugamba gyolaga ndabayo kati lumu baba ku restaurant ono bw'agenda okufuka ng'oli omuwala amugamba mpe ennamba yo omwana ng'asaba omusajja omwana kenyi mukwano boyfriend w'oli ng'amusaba ennamba batudde awo wennyininyini batextinga bambi kali kaveeri kajja kumbe bali wano kati omusajja kye yakola okimanyi n'agamba nti bale leero nkoyeka ngende eka neebake kumbe bakoze plan ng'abavuga bombi ng'abatwala ewaka kati oli omuwala oli nga mukwano gwa atuka agamba naye nze I think I need to go out my boyfriend is calling me ng'ate bakwatagana neera kyokka ye teyamutwala kati akakajanja k'abawala ebyo ebintu bye bagenda banyumyanyumya n'abasajja abamu babiyina banaye ekiwala kiyina amazzi kati buli omu n'ayagala omumanya amazzi galiwa tugakubye tutya oba okitegeera kyeggamba n'ayagala omumanya buli omu ayagala kukuba mazzi aye kituufu ekyo okitegeera kyeggamba so kati ne zino emboozi abantu ze banyumya you have to say thank you very much nze naakabeera n'abagagga nga 3 Brian White Ham naye n'omugaga ngeeyo omulala bonna baŋŋamba ne baŋŋamba Kasuku jangu gwe nga ggwe lwaki kuba Hamu akubidde essimu jangu nnakyejagala okwogera naawe waliwo akugamba nti owaye nange ntwala omusajja nayagala dde omumunaba kati omututteyo mu ofiisi Hamu ono yasoosa nnyonnyodde Hamu ebizibu bye
Hamu amukwatidde million 5 azimuwe kyokka nga Hamu yadde ayagala kuwa 10 olwo nawa oba kale 5 ze yabadde ayagala okuwa olwo azitoddeko oli amwaddeko 2 gwakuwadde 3 so kati obuzibu emikwana awo obuzibu bwe buvudde not setting boundaries like nsebanga bukyetaagisa okay we can have sole sene kati nganze tesina namba ya mukyalawo we can have that naye was a time waliwo tuwa Kasuku nenga I think we tekyetaagisa kwate namba ya mukyala wange ne bwoba naye egenda kunnyamba ki kati nze namba ya mukyala wo njiina naye nasemba okwogera naye ng'oli mukomera namukola ku bya PW bwemba nkunoonya sikubiramu jebbi neyamukosi jiina nze ebintu isokwate saving namba abakyala bakyali wange saagala kuwoza nga mukyala wankubira muli naye okitegedde era nze nabayinanga abo obeera oli awo mukazi wo oli nga kkubira era mukazi w'omuntu omu namugamba bbaawe waali lumu edda ne mugamba mukyala wankubira nga weebali bonna babiri mukyala wankubira biseera mbuuza gy'oli naye nja mukola anti abantu olina bagamba ebintu ebibatiisa n'okimugamba sound check awo wennyini ne mugamba bw'anaasigala nga nkubira ng'akunoonya mutegeeze nti bw'aba akunoonyeza nga takulaba akulinda odde ewaka aleme kkubira fe atukubire nga wayisawo ennaku 2 mu kukunoonya buwabuze waki aba atukubira amasimu ng'atumalako emirembe kasitaddamu okunkubira nja mukola teyaddamu paaka tetwogera mukyala we yanyiigira nnyo omusajja twogera naye nafuna emirembe muba muli eyo saa 8 oli ng'akubira mukazi w'essimu oli ng'akubira mukazi w'essimu nze nakyali wange oddayo eka omukazi omulimba kirala ate baamubriefinze dda bamugambye omukazi bakuwoleza obeereyo mu bakazi bo noga nti naye kiki omukazi mugende ndi wa mugagga okutuusa we nafuna bwino ne muta tewali kikwetaagisa kwogera na muntu mulala atali ono nze Shalom ne benaasanga muganda wo okujja nga tulina omukwano gwe tukoze ogwange naye muganda wo tankwatako kati byebyo ebiviireddeko biri londako kunze n'oli kubanga ku mugugu waleeterako omuntu oba ku mugugu naleeterako ki omuntu senga nga tuli ba mukwano kati ate nange nentakyali wange time netuuka ne mwawukana oba ne twesanga oba ne twesanga nga tuli ba mukwano okitegeera ffenna ate oli n'atandika okitegeera kyegamba nalaba oli agamba mbu an enemy if my friend is a friend to my enemy awo naye twakwogera waawo tabeera mukwano gwange atwabiwandiika wa Kasuku oba oli kyali wange you cannot be friends with my enemy anti kati wuliriza kati nze simanyi kibeera kyabatabula nedda Kasuku nkedde ku makya njawukanye ne muko muko amulabira kunze gwe nosigala ngamba muko kyaliwo anti kati nze nze mba nvudde w'abantu amashabi my support anti wuliriza kyenkunnyonnyola gwe bondaga muko nze tomundagano nga nti ono naye abeere mukwano gwo mpuliriza bulungi nina ekiba kingatta ne muko kati gw'omanyi ki oba muko yampa eddagala ly'amaanyi g'ekisajja oyagala mute nga yampa eddagala erimpa essanyu lye nnina mu bulamu ako kabeera kajanja wuliriza let us respect buli omu omukwano gw'ayina naani buli omu alina enkwatagana naye kati ngenda kuwa example nze Ntambi namulaba before you I saw Ntambi almost 13 years ago Ntambi namukozesaako nga yarwaninga channel zange naye all of a sudden Ntambi n'afuuka mukwano gwo muli ba mukwano nnyo n'okusinga nze kati sisobola kutabuka na Ntambi ali ne gatoddamu kwogera na Ntambi kati nze nga nze the honorable thing that I do oba gwe ky'olina okukola bw'olaba nga nze nkyayogera ne muko gwenta
ati nzo bank wetaaga kati nkozesa kyonna etagisa kyekiri kyembadde nkunyonyodde nti sikyasobola kuyingira friendship nga siina kyenjijjamu. wanji I can't. pardon I cannot be friends with someone nga siina kyenkijjamu. Nkigamba n'abasajja n'abakazi, omukazi omusajja bakwana mubuuze nkufunamu ki? Because you see, these are very important questions. The girls today are complaining that men are users. What did you tell you want from this man? From the start. From the beginning. Omusajja ono wamugamba gw'ovuga oddawa, ye avuga alagawa. Kyetubirowoozaako ebyo nga twekwanyi weewali obuzibu. Nze sisobola kubeera na muwala nga siina kye mufunako. Ekyo nkikugambidde wano. You might raise expectations nga omutextinga buli kanaku omutwala out omwezi akasente n'assuminga it is as strong as it is in your mind. That is where the problem begins. Awo obuzibu we buva. Okitegedde kye nkunyonnyola? Awo wennyini nyini obuzibu we buva. Nti Shalom, omuwala yenna bemukwana musuubira okumbuuza nti Kasuku onjagala ngenda kufunako ki? Kati nze mubuuze gwe obadde oyagala kunfunako ki? Mimu Ida kati gwe jangu wano mugaya sala keeki yammwe ya anniversary. Anniversary yaki? Okay. Mbanjuli aba Ideal Sneaker Care bano balongoosa ngatto abazitunga bwe banga yabirika obanga yali yafunda mukko banga yagazwa nga agigula kiro batunda shoelaces, carpets ne sole empya. Basangibwa kira kyali wajja road opposite Prime Petrol Station. Wakusima 0770523920. Anko. Soko o kamera afọ mukisa. By the way, kamera eyo ekuleetere sente nyingi. Amina. Gwagisoseemu Godfather. Nze ngisoseemu. Esooka mu Godfather. Bas. Ekifaananyi mukiraba omutindo oguli eyo. So, obadde okyatunnyonnyola akawala omuwala agamba. Boyfriend wange ankubidde. Otwadde tuvuddewo. Tubadde kuba obadde oŋŋamba nti mukwano gwange siba be twawukana n'ebisigadde. Omulabe wange nabba mulabewo. Si kituufu. Ebyo kati byogerebwa baavu. That is one. Two, byogerebwa mu abali emotionally weak. You see, obuzibu bwe tulina ennaku zino, the world is being run by emotions. It is not run by reality facts. Tuli mu feelings. Yes. Ate nga the real world is run by facts. Yensonga lwaki olaba nti waloze bayita numbers. Oli akubuuza, oh, Kasuku is the biggest YouTuber. Tulage ku numbers ze. Ontegedde bulungi. You're claiming is the biggest yes, YouTuber. Where are the numbers? Companies quantify. Oba otegedde. Tetutambulira ku emotions. Quantitative economics. Nti banaye njagala nnyo Shalom yasinga. Yakusingira. Si yasinga. Si yasingira buli omu. Gwe yakusingira. Kati ennaku zino tulinamu obuzibu. Abantu baffe they are weak. Society gye tulimu abantu abasinga baakuzibwa bamaama baabwe bajjajja baabwe okitegeera. Kati bibeerawo bintu bya kwegumya. But the reality is when you're dealing with someone oyina okubuuza nti ndi ne Shalom nfunamu ki? Ekyo ekibuuzo kiri very important. Shalom bw'oba ogamba nti Kasuku mukwano gwange gw'olina reason nti Kasuku Godfather wange yansambira akajji wano yannyamba ku kino nakati akyanyamba ku kino. Yensonga waaki tulina abantu be twabeeranga nabedda and they don't serve the purpose anymore. Ne tusigaza kubaagala because of bye baatukolera. But on any given day, if they come as an option, they may not be chosen. Onfunye bulungi. Kati nze olunaku olwaleero Ndawusi mwagala kullo. Ne waliwo wengendo tuuka nga bambuuza nti wakati wa Ndawusi n'ono ani gw'otwala nga nja twala ono. Ndawusi alina bye yankolera. Served his purpose. He served his purpose. Alina bye yankolera sobola kuwulira nti Ndawusi mulwadde n'ensigala nga ntudde ewaka.
era ngenderawo sola wulira nti ndawusi yeetaaga akakadde nga nkalina mu nsawo ne sitakamuwa ekyo kyo yakinkolera yakimala naye be naatuuka nga nina okugenda mu maaso waliwo wendaga mbeera nja kulonda ono antwala mu maaso nkomewo ono mmusange muwe ku byenzigi eno oba otegera kyeggamba kati emikwano gye tulina ennaku zino gyakubeeraawo era we have petty friends oli akkubira n'otakwata ssimu n'anyiiga teyankutte olabye abantu okitegedde kale laba takwanya essimu n'akweza message nze one of my best friends nsobola okumala emyezi 6 nga soogedde naye nenga ye best friend yes he's very close friend to me naye ampereza whatsapp olusi ngenda okuddamu zino whatsapp ennyingi nga naye yemu eri ne mugamba blood n'akagiraba ki oli bulungi nti ye baba ayina ekizibu tasobola kunkubira oba tasobola kujja wendi kuba yamanyi waasobola okunsanga tasobola kulemererwa kujja wamanyi wansanga ne sitamuyamba ate nange bemba nina ekizibu sisobola munoonyeza wemmanyi waabeera ne tutayambagana so life is about priorities omuntu olina otegeera yensonga waki olaba abantu bangi atuula wansi gwe kati genda mu ssimu yaawo olabe singa ofuna ekizibu abantu bameka abali willing okujja kuba ate n'emikwano olina ogikategorizinga emikwano gya position twesanga ku classroom mirala ku mikwano egya business mirala ku mikwano egya ssente mikwano gyaffe egisinga gye tuyina babizibu bakusibye bagenda kwanguwa okujja betwetaagayo ssente tebayina naye nga okwewawo omubiri wano bakukyaliwa faawo nti bazze awo bajja kujja bagenda kukyalira eruzira mu ddwaliro bagenda kujja bakukyalireko be batuka nebaga nti bana eddwaliro biru ya $2,000,000 tebasobola zeesondamu naye nga babadde basiiba bajja mu ddwaliro kati naawe olina okutandika okutemaatema omanye nti okubeera n'emikwano gyange nga seeka yasiini okubeera ne mukwano gwo asobola okuwa $3,000,000 n'okubeera ne bashaloomu 40 priority enjiwaani amanyi kyamaanyi ajja okumpa $3,000,000 okitegedde kyenkugamba kati ezo priorities of course abantu bajja gamba life is not all about money life is not about money until you need money it's a fact life is not about money until you need money nomanya mbu nti life is about money bakasuku bazze ne bagenda naye nina biro ye$1,000,000 emeka so that's what's up with friendship etegeeza mba sina kunyiigira no mukwano gwange wa position nga tanziikiddeeko mukwano gwa position alina okukuziikirako gyegyo emikwano gy'ebizibu naye tokkirizibwa kunyiigira hamu nti takuziikiddeeko kuba ate hamu ye agenda kuwa $5,000,000 z'ogenda okugulamu keesi abantu balina tutegeera you cannot be nti nkuwadde $5,000,000 eza keesi mbadde nzijanjaba mukaddewo ate era olina okunsuubira okujja okuziika hati nina onnoonya ssente nzizeewo ze nakuwadde this country we have people who have petty ideas omuntu afudde ate oyita kuziikiddeeko onyiize you want him to do what oyo afudde talina bamuyita gwafiiridde gwo gwalina kubayita mukwano gwange nfiiriddwa kojja wange nsubira ojja obukanaga ndedda ssebo kojjaawo abadde ankwatirako wa kojjaawo anyamba ki nze mukwano gwo nzafiiriddwa bweziika bw'omala oziika kojjaawo jangu I console you it's a fact omuntu gwe kikwatako okuziikirako kojjaawo muganda wo abaana be bano simatweddira kyekimu mu layini y'ekika awo kibakwatako era nobody can gaslight me nti tewanziikiddeko ate nze era sobola nnyiigira muntu nti teyanziikiddeko no kuba ffe ewaffe gye tuli abajja ozziika omuntu waffe atukwatako yes but it's only that era mmanya nti ekitegeeza naawe bw'ofiirwa sirabika katokiramba oba okoze tit for tat anti kyekyo Shalom obudde tumala bungi
ng'ozze otudde nange ennaku 3 you're consoling me. It is understandable. Naye bw'oba olina ebirala ebyokkola bikole. Agala simu. Okitegeera. Bw'oba olina ebirala ebyokkola bikole ki? Bikole. Why should my business come to a standstill? Because you've lost an uncle. You lost the uncle. You bury your uncle. Yes, you lost your mother. Bury your mother. Anti, ensi zonna ezikulaakulanye zirowoozezza beeziti. Shalom nze bw'ofiirwa maama wo bataata wo. Ekisinga okumbeera mu bwongo tukoze tutya okuziika okutagenda kukuswaza nga nze gwe mmanyi. Kati benvayo ne nkugamba nti nkuwaddeyo $1,000,000. Tutandikiraawo. Kikuyamba nti $1,000,000 egenda liisa abazze okuziika. Negula ne keesi. Tasobola kugula keesi. Nakyazi muba afunye service nandeka keeki waliwo keesi z'emitwalo 6 ne $1,000,000. Okay. Kati kiri kye nkugamba. Kati bino abantu bye bawooza nga Kasuku teyalabise. Balabika okuba baakyankalanye. My friend, kati nino shooting a interview nnya. I have a business to run. Oba ogenda leka interview nnya nga mama nga afudde. Butereevu. Butereevu. Oba zishootinga. Mbeera nino zishootinga. Dia. Iye. Ate bino bye nkubuulira Shalom, this is the reality. Nze sikyanyiigira bantu. Sikyanyiigira bantu. Why? Because mbaddeko ko I've been in a situation nga gwe ndowooza nti akola ekyekisiru nga kyendaba ng'ekyekisiru n'entuuka nga nkikola. Kiwali olaba mbu kyakisiru. Yes. Kati gwe ate akikola. Kati nze nkikola. Ate nga nkikola for a reason. Otegedde? Abayimbi obalaba kati olaba oyo omwana oyo ayambala galubindi. Edda nga tuvuma abayimbi. Kye kikwambaza galubindi bwe batyo. Ne mu studio najja nga mbadde galubindi. N'ekiro. Kati ffe tubadde mu mataala. N'otuuka nga amaaso gakaze. Musawo n'aggamba yambala galubindi. Ezo ngoyo bula omwana zayambala. Kati bemba mukuba. Nino kitegeera nti ayina ensonga. Amaaso ge gayinza okuba tegakola bulungi na musana. Kati ate nze mutaddeko amaanyi. So be natuuka mu position nga neetaaga okwambala galubindi nakitegeera. Ate ezo zaali recommended. No. Nezo zennyini baziŋŋamba be maaso zifuna nzambale. Zipolarized. To make sure the sun does not come directly to your eyes. Biri ebitaala bye tubeeramu mu disco tebikubako direct. Oba nfuna. Kati kitegeeza ki? Sikyasobola kunenya muntu atanziikiddeeko. Sisobola kunenya muntu atasobodde kujja kunkyalirako nga ndi mulwadde oba omuntu wange nga mulwadde kubanga simanyi lwaki tazze. Tulina abantu abaga nti naye mu bantu bonna Shalom yandizze. Naye Shalom has a business to run. Ayina abaana ab'okuliisa, ayina abantu ab'okuweerera. Yes. Twasubudde enkoko empya tuli bigemesa nkoko. Weebale. What if that day lw'olina okugema enkoko zo? Ng'ate olina okubaawo. Oba kwolwo nga lwe mulina ozitikkula bagenda ozikubbako. Kati oddeyo nga baakubbye enkoko 2. Oba okifuna bulungi. So tubeere bakkakkamu. Era kyekividdeko abantu wana tebakyagala kuyamba. Nalabye mukwano gwera dotawo Grace Khan banoonya $6,000,000. Ate ng'alina abantu nga mwezi connections. Kati obuzibu obuliwo ku Grace Khan nga be nakikunyonyodde ku Sunday Nation. Grace Khan, she's very sure someone is going to come to her rescue. Now, she has become a user of people. Yes. Because manya ekizibu kyo. If you don't have your own money, why is she relapsing like that? She needs to pick herself up. You don't understand her. Because nze nsoma ebyo bya drugs bikina ebisigadde wabadde ne Josted. Tiyakunyonyodde kye yakola. Didn't he pick himself up? Nalaba abaana nga buvunaanyizibwa bwe. It is time for her to pick herself up. Sina kirala kye nsobola mwongerako. Obudde butuuse ye ng'omuntu yeekwatekwate yezze engulu yekka nga tekuli muntu n'omu amugambyeko. Yezze engulu. Because kati olaba bye nkunyonyola ne ku mikwano. Kyonnako olwaliro Shalom, everybody has their own problems. People are going through things. And I want to tell you something.
abantu abasinga bali abogerera emikwano abantu balina silent battles ze balwana nze ebintu ebimu mbirabyeko ffe bye tulowooza nti si by'amaanyi. Shalom, okimanyi nti waliyo omuntu nga teyeebaka kiro ng'otulo tujja saa 11. Omanyi kyekitegeeza? Omanyi kyekitegeeza? Atati you cannot understand. Tulina abantu nga balwala pressure. Nga muvuuka tulina emyaka gino 3 nga yalwala pressure. Okitegedde? Nga talina bw'atugamba. Balina sukaali. Ng'alina okusooka oluusi alina okuva mu public. Nze nakyali wange pressure yamukuba nga yakasayininga deal ya $6,000,000. Wow. Teyalumbe Luganda. Gilbert, pressure yali agiyina. Pressure yamukuba papa yafa. Nasoma naye mu primary. Yafa. Gilbert twamuziika. Twamuziika eyo mbala. Terwali lumbe Luganda. Mwe bwe buzibu bwe muyina obwo. Lwenfunye olukaaga lwenfa. Anti kati nkugambye nti abo abantu kati waliyo pressure eya waggulu waliwo eya wansi. Kati eno eya waggulu kalekaleko n'ofuna eya wansi. Low blood pressure. Ogimanyi? Genda obisomeko. Ate enzibu. Abantu bali mu stress. Omuntu abeera awo. Nina kazini wange. Nalina okuvuga ogenda waali. Nempamba muwambe. Nze omanyi ninimu emize giwamba bakyali bange. N'omujja ku muntu. Ng'omukazi amufukidde omukazi. Amuholdinze at ransom. Ne mwasooko gye tuveewo wano. Omukazi n'akwamba ewaka. Ng'embeera gy'atadde ku musajja nkambwe. Nengena ne muvuga ne muteeka mu mmotoka ne mutwala eyo Gayaza. Ne mufunira eyo waliyo akafe eyo ne muteeka eyo. Ne mbagamba oyo tafuluma wano asooka abeera awo. Simu ne nzimuggyako buli kimu. N'asooka n'abeerayo omwezi mulamba. Mu wiiki ey'okubiri amagezi ne gadda. N'amanya nina okwesonyiwa omukazi. Oba kitegedde? So everybody, buli muntu, everybody is fighting a silent battle. Fena gye tutamanyiiko. People are fighting demons. Kyakiva olaba sikyayagala kugamba bantu nti naye gwe waaki wakoze booti. Ate as you grow older, waliwo wootuuka ng'olina okutandika okusirikako. Sweetness, oba noswekamuko. Very much so. Time comes. Kati olaba eno mu bukulu kyali waayinza okukola ekintu. N'owulira ng'ojjudde. Naye gwe twogerako obadde naye emyaka 2. Kati emyaka 2 kyeki kyenkugambye. Amanyi mukyala wo, abaana bo bamuyita anko, bibiri byegambye obuteemanyiiza abantu. Kati oyagala okwawukana naye n'akuzizika. Abaana nno bakubuuza nga oludda obbalaba. Twawukane bulungi abaana bo tebankwatako. Sibamanyi tebammanyi. Kati kyali waakukola ekintu. N'otuula wansi, togenda muvuma, nga kwegamba n'osirika busirisi. Ng'olyanga kikuttira mulimu. N'otamugamba naye. N'ofa kisiiri. Ne musigala nga munyumya. Mu mutima gwo n'odrawinga boundaries. Okitegedde? Because of kati no ebyo biri awo omuntu akola ekintu naye ng'ate alina we yakujja wabi. Nga ne boononyonnyola otya abantu tebali kitegeera ku kintu kye yakkolera. Okitegedde? Byo byowulira ng'oli yava ewaabwe takyayogera na baganda be. Akoma ku how are you? Tulina ba anka abo nga baabogerako nga tuli baana bato. Munayo takola tajja tebiki. Kati nga ffenaffe tugamba of course twa side bana batunyumiza bajjajja. Twala side yaabwe. Ne omala kula n'okiraba. Lwaki anko teyajjanga mu nkiiko za kika. Butereevu. Nga waliwo yamukola ekintu. Tulina abantu be tutayogera nabo. Nga toyogera naye nti oba ki naye ku lw'obulungi bwe bw'onooyogera naye ebintu by'ojja omukola atajja bikkiriza. Oba kitegedde? Abe Mukiibi alina akagundi ke yali yateeka ku status ye kati nalaba yakaggyako.
we don't have to be friends to work. Business. Kuba sente bw'oba ofuna sente tegamba nti Shalom bewalana ne baba. Sente yebeerawo. Yes, sente eba sente. Aginoonyeza yagifuna. Oba twanya n'eri baba, if a business has come, Butereevu. let's do the business. Butereevu. Kiga tuyamba nnyo 226 ekyo. Butereevu. We don't have to be friends to do business. Yes. Let us get the job done. Bino yaffe feeling biki wangula kino tujja birowoozaako dda. Luvannyuma. Inginya bali mwezo kye yakoze n'agendako wa Pastor Kyanja. Ewa Pastor Kyanja ne Mr. Baram. Gy'abadde asabira. Balamu yamusanzeyo busanzi. Kati lwaki bamutabukidde? Anti kati bano abatabuka bali emotional. Is it justifiable in the first place? Anti kati gwe ky'olina omumanya. You see, ebyobufuzi, you can never run away with dealing with the people. Oba oyagala oba toyagala. And the earlier people realize it, the better. Politics is about sharing resources. Sitting on the table. You share resources. Era lukwago. It doesn't work that way. Anti wuliriza. Bino byonna byonna ogenda kwagala obizizikawo. Nkubuulidde nti what is the reality? Kitunuulire. What is the reality? Shalom. Osobola owalana kati kankuwa example. Osobola owalana Sudiru. Sudiru anaakumanya ddi. Sudiru anaakumanya ddi. Okitegedde kye ggamba. Sudiru baba kati ngenda kwogera. Sudiru baba traveling he moves business class. Sudiru billion si kye kintu ekimwekubye empi. Ne mujja mutaba amunze mwemba jamu ngankuti. Kati gwe ngodaawo mwe twanyigidde Sudiru. You're wasting your time. Twanyigidde hamu olw'omwala. Banange go and do something else. In life waliwo abantu ng'olina ku negotiatinga nabo. Not if you can't fight them. Yes. Nti ne bw'onoobalwanisa you're going to lose. Ng'ate gwe omutuufu. Waliyo abantu nga Katonda baba akyabaliko genda osome ku Solomon ne David. Ebikolobero bye baakola abantu be batta n'ebyekisiru bye beekola. David tanya kyatakola. But God's favor was with him. In fact, va ku favor. Katonda agamba mu Bible, I've found a man with my heart. Omusajja alina omutima gwange. David alina omutima gwa Katonda. Okitegedde. Yayendanga, yattanga, kolanga ki? Weebale. Kati goddaawo banaye Katonda tatuliiko, Katonda abaliko. Tegeera. Katonda akola atya? Bw'ona okimanya oyanguyirwe. Nze kati nina abantu be nategeera naye nga nti omusajja oyo kati w'amaanyi. Era nga simuteekako, siteeka amaanyi ku bantu. Ekyo wakikkiriza. Omuntu yenna gwendaba ng'ayinamu kasente ke simwelijjako. Anti bateeka tebajja tujogera okuba balina ssente. N'amaanyi. Ojja kujoogebwa era ojja kukolima tolina ky'ojja kukolawo. Kubeera ye ne bw'anaafa era ojja kugamba kasita yafudde. Abantu bagenda lya wiiki nnamba. Afudde mugagga. Bagenda muziika mu tayiro ziri ez'akabi. Bamuzimbireko ne kashedi. Bw'onoofa entaana yo bagenda kuteeka wansi w'omuti. You don't suffer the same death. Even in afterlife. You don't suffer the same. You never be the same. Yes. Era gwe bw'onoofa abaana bo tebalina kye bagenda gabana. Era ebizimbe by'ono Kampala Road bijja sigalako. Basale n'embuzi basale n'ente. Bagefaana bagikatongole. Kati nze sikyakolimira bantu. I don't. I join people. You never fight people. Nze oleka kasanga nti oyo mugagga. Ne benzimba omutima nguzimbira wano n'ensirika. Sikyasobola ebyo. I can't. Naye nkusange nga nkusinga ssente. Nja kukola ebyekisiru byonna obitegeere. So people just need to know where their boundaries. Lwakuba nti kati wano mweno eno Uganda gye tulimu abantu beewadde eddembe lingi. Osanga omuntu ng'ateesa ku mugagga. N'omugamba okuteesa tetukuganye naye kenula ng'ayiseewo n'omugamba kakkana. You're not at the same level. These things abantu bangamba nti njogera bubi. Go and read the Bible. These things are there. Go and read the Bible.
is the reality. In fact Bible eba crucifying na nnyo nti nakatini koyina Kibwako ne bakawo omugagga focus giteke kunoonya ssente ojja funa emirembe fe tulina nze namusajja yalinga aleekaana nnyo wa boda wange awo Kyanja ne muŋŋamba nti olaba noonya ssente ogula akatako ozimbeko ennyumba n'agenda yegayaza munda ng'onotera ntuka ebusiika n'agula akataka yakagula miliyoni zaali 8 wa boda. Ababoda bakola ssente. Ababoda bakola ssente. So wano mu Uganda wa boda ye muntu asobola okunnyuka n'emitwalo 10 olunaku ate nga piki yiye. You're serious? Anti gwe kati oli awo. Boda kati ate wano abaana ke baddayo ku ssomero waliyo ababoda nga ye tenda gye yakwata yakutwala abaana na kubakimayo. Bino bya everyday. Taking them to school then. Kati akeera ku emu n'abaako baatwala ku 2 ku 3 olweggulo ku 10 ku 6 n'akimayo baakima mu nasale agenda okunnyuka n'emitwalo gye 10. Gwolowooza waki Museveni abeesibako ababoda olowooza waki abeesibako olowooza mbu ye musiru n'owulira nti yabawaddeyo sima biki kati baakoze ezo sima union boda byabwe gwolowooza waki babireeta olowooza tebategeera kati gwe bw'olaba wa boda omanya buzibu mu Uganda bwe tulina buli bumu we respect people by job. It's a problem. White collar. Yes. Amatai. Now you find a person working in a bank and is earning $1 million a month. A border man is earning $3 million a month. After expenses, kwa katika nkubulireko, nze nalina ngo wa border nga nkola credit paper. Nga buli lunaku, okay, mu wiki emirundi nga 3, Monday, Tuesday, Wednesday, ankima ebukoto n'antwala ennamanve ebiseera ebyo nga nvugira mutwalo okuntwala. Nanyinyonyola nti kati guno omutwalo gwo gwompadde gwenjiwamu nenvugirako bw'aba akomawo alina baalonda kati gwapiikinga baamuleeta kaŋŋambe n'amusuula enakawa n'afunawo gwaleeta n'amusuula entinda bw'atyo paka waddayo ku stage ebukoto. Ate bafuna n'ababiri emukono ennamanga so batuzaako ababiri. Kati ate oyo ye yansomera ekyokusomba abaana wali aboda nga yitabeera na ku stage yakola gwa kusomba abaana wana nga abaana basoma bali bagamba mpabiteke nga baga nuwa tusombe nga abaana kati yo business nayo ndala eri awo ddala osomba abaana bw'okimanyi nti waliyo abo abantu abakola ezo zishato tulina omuwala gwe twakolanga naye ku ddembe awo ku KFM n'agenda mu eyo business kati alina emmotoka 5 naye buli mwana buli ttaamu amusomera emitwalo 75 mu area za Kiwatule na mukyala wa Ddaga yali abikola Lisa nga tannagenda bweru tuddaawo olina kuddaawo ate kati oliyo omukyala kye yakola bwe yatandika yalina Nuwa bwe yatandika nga yagyevugira ku makya n'olweggulo ye mwennyini nnyini kati nga Nuwa aginyigamu abaana 10 ye yanyigangamu 10 ne be yavuganga awo nga buli muzadde asasula kakadde patam nga kasasula kati n'agenda ng'alinnyisa kati alina emmotoka 5 waliyo n'amasomero nga sebo babavugira obukadde 2 ttaamu nga bakugamba ffe twagala mwana munyiga atuula yekka omwana oluyingira ajja ne taabu ye bateekamu ne wifi bekola ebintu gw'obimanyi ebbirizi be justifiable ono dereva baba ava kati ono omukyala avuga ajjalaga how are you kati bafuutuka Raymond simaya Cathy simaya Nelly ne bajja how are you Raymond you fine high five you good give me a hug anti awo nebbiri bazitwala abaana bye baagala ebyo kati n'akomawo you know our driver she's good she even gives us a hug now she gave me a sweet agulayo paka ba sweet n'abo bawa you pick what you want what's your favorite color ne baba oshitegedde naye mu Uganda businesses zikola wano nyingi abantu nga tebamanyi there are businesses that are working by the way businesses abola aba juice katonda bakuwandako eddusu egy'emikolo bakolera ddala ssente mwana adanimiza ddani
buno obusige buno mbakasiga kamu ka 15 yes ne makeup mu sente ziri omwo sente ziri mu makeup awo kati ku mikolo aba makeup bali mu miliyoni okusiga obusiziko pagale ebyo miliyoni yonge egwa wali abana we bali bakolera ddala sente ssebo va bino byolaba abantu bye baasama abantu bali mu kukola sente gundi yali aŋŋambani omugagga wa Home Connect si Home Connect Honest Estate Developers wali omukyala atwala eddagala ly'amaanyi ga kisajja eyo Mubawala yamugulako ennyumba ewedde n'ateekamu bazadde be kati yamugulako ekaawe ennakawuka yes ali mu kuzimbako era nga omusajja yali aŋŋamba kati omuwala oli ate atundira ne ku TikTok ebintu bye kati nga ŋŋamba naye ggwe ebyo ebintu ebyo bikola bitya ebyamanyi g'ekisajja ebyo ebya TikTok ng'abimbuuza okutundirako nga ŋŋamba omuwala ono abeera ku TikTok omwana n'amundaga nanga omuwala ono abeera ku TikTok kiki ojuga ka video ke twakola nga tuli ku Switzerland aka Shalom Oil I think I've made over 5 millions in a period of 1 week nozo kiraba kanengaza bujo siranga bulanza tulangira balala nakola ka video yako nyenkateeka but up to now abantu bakolera ddala sente so debya ddala so we have to think how do we use our time we have talked about friendships munna yawangu dakalulu Justin Namere naga justice was overdue muyoza lwakuba the man in which she won I didn't want her to win that way but a win is a win. Someone was telling me actually I didn't say more official adagala ku BBS ku macha back obuwanguzi bwe ngagwo like the man in which she won yerese ono palapas naye mbu yawangula tumuyoza olw'okuwangula era tumusabira agenda akiikirira abantu b'e Masaka bulungi ekyokulala kati abo bannammeere betukauntinga on obuzibu bwe tulina mu gavumenti eno buli muntu afuna ekifo and it's going to come back to bite them kigenda bali lwaki bano ba old guard be baatuukanga mu bifo nga basika ku bantu abaabwe kyakivola abangi obalaba nti ebikonge bye bayina kati olunaku olwayira amama Mbabazi tetusobola kuwulira mbu yeetaagayo miliyoni 2 negamubula abantu be yasika ku mukono okitegedde naye kati ffe obuzibu bwe tulina buli bumu oli ajja n'afuna ekifo ng'ekyo kati ate ye n'atandika olowooza nti bano baabaddenga nabo eno bawansi nnyo tebakyali babe tebalina mugaso naye ng'ate bano be bamuwaniridde otuukayo kati baatuuka eri n'atandika okukwatagana ne sipiika n'alowooza be b'amaanyi kumbe nabo bakwagala kuba ojjidde mu maanyi wano kyakiva obalaba obululu bwe butuuka batunoonya yensonga lwaki twabagamba nti beba bajja mu bululu bajje ne ssente kuba eno tebajja kudda kati tugamba abavubuka mwenna b'ofuna omukisa ogutuula mu kifo sika ku bavubuka banno bakyaliibo ne bw'osika mikwano gyo ffe totusika totumanyi sika ku mikwano gyo bakuwadde obwa minisita ebifo biri eyo bidaagana ngomaye gavumenti eno eyina ebifo omutali bantu nga gyebiri bitudde nga temuli alimu ye nze nina kyali wange juzi ayina omunene mu gavumenti yamugambye gwe genda onoonye ekifo ky'olaba nti weekiri n'akifuna manyi waliwo abantu bagamba kati Kasuku kati yamugambye atya mbu anoonye ekifo my friend the dynamics of power are different yes wona okwatako ku buyinza bino byojja okwogera biva ku textbook gyesonyiwe give it yamugambye noonya ekifo n'agenda mu bitongole bw'ogenda ku government portal government of Uganda erina portal n'ogendako kuliko ebitongole bya gavumenti byonna waliyo eyo ebitongole bye tutamanyi ate nga buli mwaka bifuna ssente government initiative on banana presidential initiative on sweet potatoes on securing girl child biri eyo ebifo bidaagana
ebifo biri eyo tetumanyi na kiriyo offices ziri eyo naye n'obagamba temusobola kuleeta ku bantu kati nga NRM abaana bali eyo babawagidde temusobola kugenda nga mubakanyuga eyo kale bafune emisaala muse ku musaala buli mwezi afune okadde bubiri lwakuba kati anti n'ekirala abantu baffe abasinga kati abo baagala miliyoni 5 2 ezaawamu ezo si buli omu nti ajja zifuna musajja bakufunira wootuula miliyoni 3 4 tuulawo naye kati n'abalala bye babagamba ebifo ayagala genda mu KCCA ffenna yetwagala era tubala omala ka masters ofune awo ge bakuteeka awo ffenna tetusobola kgenda awo bwe twali tukola Rivers Party yaffe ku Standard High ya senior 6 nalina ekkusa mwoyo mwasoma naye nga muvudde wala nekusa wala nnyo kuuma abantu bo sebo nalina ekkusa mwoyo kati nga neekutte disco nga gwagirese nga ngamba nze njagala kuba kati disco baali babala miliyoni nga 3 nga tubala nti atusobola okubaawulako n'olyako emitwalo nga 3 kati ne tubeerawo ng'abaagala disco bangi okitegedde kati Kusamu yali discola Kusamu najja naŋŋamba naye Isaac waki okayanira disco waki teweekwata emmere okitegedde waki teweekwata emmere nemugamba emmere tunaafuniramu wananga gwe tokayana n'oli ayagala disco wala omuvuka eyali ajagala nanga gwe bagambe obirese kale kosapulayinga emmere nembaga kansapulayinga emmere kale nze nja kunoonya ow'ebbere ne baseka ne bagaa wabula Kasuku olaba kuwangudde wano omanyi nze sitera kuta kintu kye mmanyi nti nja kifunamu era bw'olaba nkitadde manya nina kyembaze kyendabye ekirala nga ntwalawo zana waliwo omukazi yali nga afumba twali tutaddeko nti essowaani y'emmere y'ebiri nga kuliko ne soda n'amazzi ne fruits betugende w'omukazi ng'atubaliramu mwe muli baana ba ssomero ate kati olaba abaana ssomero babeera baagala nnyo omuceere biki wololo waliwo manyi abo abafumba balina emmere gye bamanyi nti bagikuyirako mu bungi egattako kati nga bw'olaba bajja ne bakuwa ettooke nga lingi ne bakuwa akammonde kamu omukazi n'atugamba nti kati byonna bye mwagala ebyo biki nja bakolera ku kanaana gwagibaza ebiri twagibaza ebiri Rivers Party naenda fumba kanaana kale kati Kusamu naŋŋamba lindako lya ssente ezo enjawulo yonna gy'olinako lindako girya kasita amala nti kati bamaze okusaavinga bigenze ng'obala wiiniyo sebo nagenda okubala ssente awo nagenda okubala ssente awo kuba twali ndowooza abantu nga 10 plus mu senior 6 awo arts 1 arts 2 sciences akasente nga kangi akaddala nno yes akaddala so kati nekinjigiriza nti si buli olowooza abantu baffe balowooza nnyo nti as a must balina kuwa okuli olina kugenda ku state house ojja tuka ku state house nga nabo balaajana osobola okulira mu toyi z'omu kibuga omusajja akukwasa toyi awo eza downtown yawo ne bakwasa toyi 5 ku 5 manyi sente z'obeeramu tebasobola gaana zigendamu toyi ye bizinesi seba ekola amazzi gabeerawo toyi tesobola gaana kukola kati gomayo abantu abagaggawadidde mu lufula va kuba abazitema nti oba biki gomayo omusajja aggula geeti nga ga buli mmotoka eyingira njagalako mutwalo nga ye kye yakwata nti buli mmotoka embuzi biki mutwalo waliyo ate omulala akugamba nti buli nte gye musala wano njagalako 2 emitwalo nga ze ssente ze mu Uganda waliyo bizinesi ng'omuntu buli wiikendi bamutwalire miliyoni 5
buli weekend million etaano ze nga zimukwata naye nga ka bizinesi bw'okatunuulira tobala nti zivaamu gye bali. Kati ffe lwakuba nti ffe tulowooza nnyo nti kati eyo bizinesi yejja okukola olw'okuba nnene n'otuuka n'ekumira. Abantu mwe bali bakola. Wano nze mu Uganda kyekifo kye nsobola okugamba nti abantu abalina ssente mwe bali. Eza ddala. Oba bazifunye batya, that is the question. But the money they have. Abantu Abannayuganda balina ssente. Kyakivola banze nalinnyamu. Nkugambye nti osobola okuba ng'ofuluma kati ngambe noli nali nfuluma TMR. Omusajja n'ansanga. Nasukka n'ampa akakadde. Eddagala biki kale kwata. Naye obadde oddawa? Ne tugenda mu kunywa. Ffe tutuula n'abasajja eyo ng'abasajja bagula zigundi ziremi matini. Zino zi VSOP. Musajja n'agula zibbereya nga 3. Ate kati abasajja balina bye baatandika, njagala okigamba abantu abo oluusi abaleekaana. Abasajja balina ebintu bye baatandika. Pate kati bazikola waka. Olaba kati nga bwe tuli wano. Omusajja ayita bakyali be nga 10 ne bakola emmeeza. Bweti. Abalala bapangisa ezo ziwoteero nga balamba estiiru. Bw'ojja ogendera ku zimestiiru tolabako emmotoka ez'akabi. Olinaga nti emmotoka zibaddewo ennaku 3 nga bapangisa mestiiru erina room. Waliwo room gye nasulamuko nga ya bisenge 3 bisulwamu n'eddiiro eddene n'effumbiro ne bayita awo wansi chefu ne bamugamba chefu kyetwagala kyotufumbira wano si byakubijja wansi kyetwagala kyofumba. Abalala batambula ne chefu private chef mwebali oli guy wa hangout oli gye twagenda ku gundi ye si byakola. Musajja n'afuna private chef. Ana private chef. Butereevu. Amufumbira. Ne bava wano ne baga nti bagenze nga ku Serena awo. Oli najja kuba kati mu hotel side bakkiriza mu efumbire. Kasitobera room ng'erina ezo effumbiro biki. Abantu ne bagenda eyo ne baliira ddala ssente nga tebaagadde kumanya n'omulundi n'ogumu. So people have money. Okay. Mugende ewa share bus asangibwa uno munange seta mukono manya sonde rather nero wotu sa watch ku 0782 36 75 99 0752 30 74 35 83 nana kusomera duwango bulamu tabutambula bulungi nana mouth wash mukaso kwa nsenda za amanyi zonna musangi mu drug shops ne pharmacies ezimu Uganda ebweru wa Uganda. Twalene Godfather tugasukala ko lwaleero mubeere bulungi mwera bang.